Ku PROJOURN MEDIA TV tubebaza yonna gye musinziira okubanga mwekumidde ku mukutu nenkugamba nti yonna gy'oli weebale kusubscribinga weebale kulikinga era nenkugamba nti gwatanyanyiga kadaako okola nsobi negaakakadde otegeere biki ebigenda maaso mu ggwanga kubanga ffe tukuwa buli ggulire nga bwe libadde bwe tulikuleetera. Era nga n'olunaku olwaleero tukomyewo twogere ku nsonga z'abakadaama baffe. Olunaku lwabadde olw'eggulo abakulu ab'enjawulo abakwasaganya ensonga z'abakadaama oba abakwasaganya ensonga z'okutwala abakadaama ebweru omuli mwana mulenzi amanyiddwa nga Calvin Kayanja n'abantu ab'enjawulo baavuddeyo ne bagenda eri Ministry of Labour ng'eno ministry yekwasaganya ensonga z'abakozi mu ggwanga Uganda. Mu ggwanga Uganda n'ensi endala baavuddeyo ne bagendayo ne bagamba owaayi katugende tupetitioninge gavumenti eno ku nsonga y'okuba nti bakadaama abafudde guno omwaka twetaaga tutegeere bo nga bo aba gavumenti ki kye balinawo era ki kye bagenda okukola ku nsonga eyo. Era nga amawulire agaavuddeyo kigambibwa okuba nti baasobodde okuba nga beebuuza ku Minister of Foreign Affairs ng'ono Sam Kuteesa. Era mu kwebuuzaako oyo omukulu ne bamugamba nti twagala otunnyonnyole ba reports zonna ezifulumye ku bakadaama abaakafa guno omwaka. Reports ezo omala otunnyonnyola era tusaba n'okusaba gezaako investigatinge ensonga lwaki bano abaana bakadaama baafa guno omwaka kubanga ffenna tumanyi nti embeera y'Abawarabu abamu oyinza okwekanga nga batera okukozesa kye bayita obutwa naye nga tonnagenda na ku butwa Abawarabu bano batunuulira embeera ne bagamba nti Kadaama ono anaatera okumalayo contract. For example ng'olina contract ya myaka 2 ne babaza ng'onaatera omalayo contract mu nnaku ezisembayo ne bagaana okusasula oba mugaana okusasula bayinza n'okuwa obutwa. Si bonna naye Abawarabu abasinga. So abakulu bano abatwala bakadaama bavuddeyo ne bagamba Minister of Foreign Affairs Sam Kuteesa ne bamugamba nti mukulu tubadde tusaba bakadaama bonna emirambo egy'enjawulo egy'abakadaama abaafiira eno ebweru abaafiira mu Oman abaafiira e Dubai abaafiira e Qatar abaafiira e Jordan abaafiira wa mu nsi zino eza Middle East ne bagamba tubadde tusaba otuwe ku ripooti y'abo abantu. Era minisita teyabadde mubi baavuddeyo ne bakola kye bayita death cases recorded 2020 ez'abakadaama abaafa. Era mu zino death cases twabadde ne Nakiwa Irene ng'ono Nakiwa Irene bambi yafiira wali Saudi Arabia era nga passport number ye yali B13 14 618 era nga yafa nga 10 omwezi ogw'Ekkumi 2020. Omwoyo gw'omugenzi guwummule mirembe. Era Kadaama owookubiri yamanyiddwa nga Nakakande Sauda ng'era ono Nakakande bambi yafiira wali mu Saudi Arabia ng'era passport namba ye eri A00176692 ng'era n'ono Kadaama kiteeberezebwa okuba nti yafa nga 10 ogw'Ekkumi 2020. Kadaama owookusatu twabadde ne Namata Farida. Namata Farida nga ye yali mu Oman era nga passport number ye yali B15 31013 nga bambi Kadaama ono yafa nga 29 omwezi ogw'Omwenda 2020. Era ne tubeera n'oyo Kadaama amanyiddwa nga Bukirwa Mole. Bukirwa Mole Kadaama ono bambi yafiira wali mu Oman ng'era passport number ye eri B15 80231 nga yafa nga 2 omwezi ogw'Omunaana 2020. Mukama abawummuze mirembe. Ne tubeera ne Kadaama amanyiddwa nga Naluyiga Aisha. Kadaama ono yafiira mu Oman nga passport number ye eri B16 74 nga ono Kadaama yafa nga 27 omwezi ogw'Okubiri 2020.
Ne tubeera ne Kadama amanyiddwa nga Nakabuye Sarah Mukisa nga Kadama ono yafiira wali Saudi Arabia nga yafa nga passport ye yali A00106-736 nga bambi yafanga 2 omwezi ogw'omwenda 2020. Ne tubeera ne Kadama amanyiddwa nga Nakabuye Sarah Mukisa ng'ono bambi Kadama yafiira wali Saudi Arabia ng'era passport number ye yali A00106-736 nga era yafanga 2 omwezi ogw'omwenda 2020. Luiga Aisha onansonyiwamu bambi Kadama ono yafanga 27 omwezi ogwokubiri 2020. Bano bengezaako okusomera ye ripooti abantu abatwala abantu ebweru abantu by Migrant Care Services abatwala Kadama ebweru ze bagenze mu Ministry of Internal Affairs ne babuuza mwana mulenzi abatwala amanyiddwa nga Sam Kuteesa ne bamugamba twagala ku ripooti ey'aba Kadama abafudde guno omwaka. Owulira era nga Kadama omulala amanyiddwa nga Nabutere Lona ng'ono bambi yafiira mu Oman era passport number ye yali B1678625 nga yafanga 18 ogw'omunaana 2020. Kadama omulala eyafa amanyiddwa nga Nduhukire Fiona ng'ono yafiira wali Saudi Arabia ng'era passport number ye yali A00081183 era nga yafa nga 3 omwezi ogw'Ekkumi 2020. Era nga Kadama omulala amanyiddwa nga Mahoro Olivia bambi yafiira Saudi Arabia era nga passport number ye eri B1542245 era nga yafanga 27 ogwokubiri 2020. Kadama omulala yafa amanyiddwa nga Nabatanzi Amina ng'ono yafiira Dubai passport number ye tebagitaddewo naye yafanga 14 ogw'omusanvu 2020. Kadama omulala yafa amanyiddwa nga Kichoncho Caroline ng'ono yafiira era Dubai. Mu kufiira Dubai passport number ye eri A00221046 nga yafanga 25 omwezi ogw'Ekkumi-n'ogumu 2020. Yafa mwezi guwedde. Ne tubeera ne Kadama amanyiddwa nga Nantume Maimuna ng'ono bambi yafiira Dubai era passport number ye eri B1491070. Era ne tubeera ne Kadama omulala bambi amanyiddwa nga Nasali amanyiddwa nga Nakawooza Zulaika ng'era ono yafiira mu Oman. Bambi yafiira mu Oman era nga yafanga 10th yafanga 10 ogw'omunaana 2020. Ne tubeera ne Kadama amanyiddwa nga Mahoro Olivia yafiira wali Jordan era nga passport number eri B1542245 yafanga 27 ogwokubiri 2020. Kadama omulala amanyiddwa nga Chozira Juliet nga yafiira wali Saudi Arabia passport number eri B1434590 ng'ono yafanga 4 omwezi ogw'omunaana 2020. Ne tubeera ne Kadama omulala amanyiddwa nga Nakanjako Lamula ono yafiira wali Abu Dhabi era nga yafanga 11 omwezi guno gwennyini 2020. Ne tubeera ne Nakato Hanifa ng'ono bambi yafiiridde Saudi Arabia na passport number eri B1729331 bambi yafudde nga 17 yafudde wiiki ewedde 17 omwezi guno gwennyini 2020. Osegeera era ne bavaayo ne bateekawo kanooti nti eno ye list ey'abannyinaze baffe abafiira mu Middle East gye basobodde okuba nga bakufunira naye ne bagamba nti bano si be baakafa bokka si be baakafa bokka mu 2020 waliyo abalala naye nga sofa yeno list gye bakola ki gye bayina.
Kati abakulu bano aba Migrant Care Services ne bavaayo ne bagamba nti naye tubadde tusaba ku report ey'ensonga ey'okuba nti mwagezaako okunoonyereza ku nfa yaabwe era nga ensonga eyo essaawa yonna baba bakyagikolako aba Ministry of Internal Affairs basobole okuba nga bategeera kiki ekyatta bano bakadaama. Ku PROJOURN Media TV, likinga, commentinga, subscribing.